abamu ku balondoozi b'ebyobufuzi wano munda mu ggwanga lino abayinjawulo bawadde endowooza zaabwe ku nsonga za Amerika ku buwanguzi bwa Joe Biden owa Democratic Party. Professor Goloba Mutebi ategeezezza nti Donald Trump newankubadde abadde yeeyisa mu ngeri etesangikasangika abadde tanonooza nnyo byabufuzi bya Afrika ekibadde kigiwadde ku buweerero. Yajja buli kimu n'akikyusa. Omulabye nti banne okuva emabega baali bakolagana nnyo ne Bulaaya mu ngeri y'okuteeka amagye ga Amerika mu Bulaaya gabeere nti kukanyweza ebyokwerinda Bulaaya mu kibiina kye bayita NATO, Northern Atlantic Treaty Organization, naye amagye agasinga n'agajjayo. Amerika yali eteeka ssente ezisinga obungi mu kibiina ekyo. Donald Trump n'agamba nti abadde akontana nnyo ne China kulaba ng'agezaako okufeebya China olw'okuba nti China erina engeri gyevuganyaamu n'Amerika mu ya teknologiya mu bintu by'enkulaakulana. Banne emabega baali siwewesa naye kirala nti abadde musajja nga buli ekimujjira mu mutwe gwe kyayogera. Etimu ng'era olaba nti kirungi afeebya abaddugavu, poliisi eyisa abantu, ekyo yetakitwala nga kikulu. Mu ngeri emu oba endala Democrats ne Republicans engeri gye bakwatamu ensonga zitwandiisa ensonga z'ensi yonna oba international affairs. Kirowooza nti waliwo ekijja okukyuka ennyongo gyeko ekya China n'ekya Bulaaya kyentegeddeko ekya NATO. Donald Trump abadde Africa ebadde temumalira nnyo budde, abadde tatufaako kwegamba tatumalirako budde. Ekyo kibadde kirungi nze mu kulaba okwange nti abadde President wa America yenna atwala nti Africa emumalira nnyo obudde atufaako nnyo, batera nnyo okweyingiza nnyo mu bintu ebitabakwata ate ebyaffe bye banditulekedde ne twesalirawo. Dr. Sam Kazibwenga naye mu kugumu kutunuulira ensonga z'ebyobufuzi akubye ettooke mu bisuubirwa okukyuka mu Amerika omuli enkolagana ya Amerika n'amawanga amalala, ensonga y'obutonde bw'ensi mu Amerika n'ebirala bingi. Nsuubira nti nga Amerika ekulemberwa Joe Biden, Amerika ejja kuddamu okubeera ensaale mu kukulembera amawanga amalala okulwanirira obutonde bw'ensi n'okulwanyisa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, bannasayansi kye bayita climate change. Mu myaka 3 n'ekitundu egiyise ejja Donald Trump ye ne banne mu kibiina kya Republican Party tebakkiriza nti waliwo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Era kyekyo lwaki Trump yajja ne Amerika mu ndagaano eyakazibwako Paris Agreement eyateekebwako omukono amawanga gonna ku nsi kuno mu kibuga Paris ekya Bufalansa. Trump bwe yajja naga nti ffe tetusobola kubeera mu bintu byakigwagwa bwe bityo, era Amerika neevaayo. Ekirala tusuubira Amerika okuddamu okukwatagana n'amawanga amalala gakirimaanyi okugonjoola okusika omuguwa amawanga ga Bulaaya kwe balina n'eggwanga erya Iran. Kuba tujjukira bulungi nti wansi w'obukulembeze bwa Obama nga Biden mumyuka wa Obama baali batuuse ne kukukkaanya okwemirembe n'ensi ya Iran esaanyeewo nukiriya waayo. Endagaano eyo yatuukibwako mu mwaka gw'2015. Waayita akaseera katono Donald Trump najja yasalawo okujja enta mu ndagaano eyo. Kitegeeza nti obukwakkulizo bwa Amerika bwe bwali businze okuteeka Iran ku bunkenke era bwe bwali bukase Iran okujja okuteeka omukono ku ndagaano eyo. Nolwekyo Amerika bwe yavaamu Iran nega kati nange kankole byange, yazzeemu okuzimba nukiriya atadde amawanga amalala ku bunkenke. Awala we tusuubira enkyukakyuka yenkolagana ya Amerika ne Cuba. Tetugisuubira kutereera oba kubukala ku mulembe gwa Biden kuba Cuba esigala ng'ekkiriza nti abakulembeze ba Amerika bonna babi eri Cuba, naye tusuubira okukendeeza ku bukwakkulizo nga bwe bwali bukendedde wansi w'obukulembeze bwa Obama. Ababaka b'amawanga ga Bulaaya mu Uganda bawandiikidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni n'abakulu mu gavumenti yaku n'abakwatibwako ku mbeera gye bayise eteri ya butebenkevu mu Uganda naddala ku by'okutuntuza ab'oludda oluvuganya gavumenti. Bano mu bbaluwa yaabwe bagambye nti tebayinza kuzinga mikono ng'eggwanga litabanguka n'akaleega bikyakeeyongera mu by'obufuzi. Ababaka bano okuli ow'Ebudaaki, ow'Ebugirimaani, ow'Ebubirigi, ow'Itale, Sweden, Denmark, Bufalansa wamu ne Ireland ne Austria nga bakulembeddwamu akulira omukago gwabwe mu Uganda Attilio Pacifici. Ekiwandiiko kyabwe bakikwasizza President Museveni mu nsisinkano eyindidde mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Ku mulundi guno gwe mulungi ogwokubiri nga abakulu mu mukago gwa Bulaaya beemulugunyiza President Museveni mu butongole ku bintu ebitatambula bulungi mu by'obufuzi bya kuno ng'ogwasooka gwaliwo mu Novemba mu mwaka 2019. Attilio Pacifici Ssenkulu w'omukago guno agambye nti omukago gwagala gavumenti ya kuno eteekewo embeera esobozesa bannabyabufuzi bonna okwetaaya mu ngeri ey'ekyenkanyi nga tebaawudde mu baana na byana.
Bano era baagala okulonda okw'omwaka 2021 kugw'emirembe nga tekuli mu kuyiwa musaayi n'okukoma ku b'ebyokwerinda bakome okwekubira mu byobufuzi. Mu kwemulugunya kwabwe era omukago gwa Bulaaya gusabye gavumenti ya kuno n'ebizibu ebiruma abavubuka birowoozebweko mu bwangu naddala abakoseddwa omuggalo gwa COVID-19 abakyala n'abaana balowoozebweko bizinesi z'abantu ebyentambula n'ebyobulambuzi byonna bikolebweko mu bwangu n'okutyoboola obutonde bw'ensi kukomezebwe mu bwangu Uganda eddemu etebenkere. Using respectfully the words but without really measuring them too much. If you have to say something, do say so. I have no problems with that. We should not have a problem with that. We are not enemies. We are talking, we are exchanging, we are comparing our ideas. And that is what it is. CBS ekitegeddeko nti bano President Museveni yabasuubiza nti agenda kuteeka mu nkola ebimu ku bintu bye basabye mu kiwandiiko kyabwe era nti n'ebimu yabiteeka dda mu manifesto gye yasomera bannayuganda gye buvuddeko nga yakamala okusunsula okukwatira ekibiina ky'NRM mu bendera kuba pulezidenti ku mukolo ogwayindira ku woteri ya Commonwealth Speak Resort e Munyonyo mu Kampala. Ebibiina by'obufuzi ne bannabyabufuzi abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo beeraliikirivu olw'ensimbi ennyingi ze beetaaga okukozesa okunoonya akalulu ng'olunaku lw'enkya kakuyege lwatandika mu butongole mu ngeri y'ekinnassaayansi. Bannabyabufuzi bano bagamba nti okwawukanako n'okulonda okuzze kubawo emyaka gyonna akalulu k'omulundi guno keetaaga obuwanana bw'ensimbi okukavujjirira omuli okukubisa ebipande ebibuna buli wantu okusunsula n'okusasula obudde ku mikutu gy'amawulire okutambula okunoonya akalulu nnyumba ku nnyumba n'ebirala. Bano era bagamba nti n'enkiiko esaamusaamu akakiiko k'ebyokulonda ze kakkiriza ez'abantu abatasukka 7 mu kifo ekitegekeddwa obulungi nazo za bbeeyi nnyo kubanga ebifo bya buseere. Bannabyabufuzi era bagamba nti n'ebintu ebirina okukozesebwa okwetangira ekirwadde kya COVID-19 nabyo bya bbeeyi so nga abantu kinnoomu abeesimbyewo n'ebibiina ebyenjawulo ebisimbyewo abantu baabwe tebirina nsimbi za kuvujjirira abantu abo. Ekibiina ky'NRM gye buvuddeko awo kyategeeza nti kyakuwaayo ku kasente eri bammemba baakyo abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo okubayambako okutambuza kakuyege waabwe wabula n'okutuusa kaakano akasente kano tekannaweebwayo. Emmanuel Dombo, Director avunaanyizibwa ku by'amawulire ku kitebe ky'NRM, agambye nti wadde nga baasuubiza bammemba baabwe ensimbi ezo ekibiina tekinnazifuna. Tukyakanoonyereza tulabe kubanga tunaba tutakwasizza totunategeera ddi ate meka tekanaba tukyakabunoonyereza. Wabula omumyuka w'omwanika w'ekibiina kya Forum for Democratic Change Wilberforce Kyambadde agambye nti ssente ekibiina zekikyafuna zaakozesebwa okukubira abeesimbyewo ku kaadi y'ekibiina kino okubakubira ebipande n'agamba nti kijja kubeera kizibu nnyo okubayambako mu ngeri endala kubanga ekibiina tekirina nsimbi. Ye buvuddeko ekibiina kya National Unity Platform nakyo kyalemererwa okuwandiisa bannakibiina kino abasukka mu 100 abaali beegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti olw'okubulwa ensimbi ezeetaagibwa okubasunsula. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Louis Lubongoya yategeeza gye buvuddeko nti ebbula ly'ensimbi n'abantu baabwe okutaataaganyizibwa ebitongole by'ebyokwerinda bye byavaako embeera eno. 427 abaali beegwanyiza entebe ez'enjawulo naye ate mu abo 238 betwasobodde okuwandiisa. Kitegeeza ki nti abantu abawerera ddala 189 tebasobodde kwewandiisa. Abantu 161 abo bo naddala mu bitundu ebyamambuka ne Western Uganda. Abantu abo bo tebalina ssente era ffe ng'aba NUP ne People Power tubadde nga tuyita abantu bano abawadde tebali mu byabufuzi okuvaayo ne beenyigira mu by'obukulembeze. Abamu ogenda kwesanga nga basomesa ba primary, omulala musomesa wa secondary, omulala akola ki nga enfuna yaabwe ntono nnyo. Abdunul Kyamundu, omwogezi w'ekibiina kya Justice Forum GMA, agambye nti akakiiko ak'ebyokulonda ke katali kenkanya mu ngeri gye kagabanyamu ensimbi eziva mu mukago gw'ebibiina by'obufuzi ogwa IPOD
ng'agamba nti ekibiina ky'NRM kyaweebwa omutemwa ogusinga obungi era nga kino tekigenda kussaawo bwenkanya n'akatono mu kunoonya akalulu akajja. Twandibadde buli omu afunako billions nga 3 kakati ekizibu ekyo kikyali kinene era simanyi Electoral Commission eteeka akalulu akagenda mu maaso otyo omuntu billions 12 abalala n'obagabanya 3 n'osuubira nti wagenda kubeerawo level ground mu kukompitinga okutwala obuyinza kitulowooza nti si kya bwenkanya naye tusaba abantu bonna gye bali Bannayuganda lwe basanga bakandidates baffe babeere nga babayambako kuba luno lwoya lwa munyindo ffe tulina okulwejja babeere nga babayambako ocontributinga ku campaign zaabwe n'ebirala n'okubawagira obutabateekako new pressure kubasaba. Mu mbeera eno n'abaagala ebifo by'obubaka bwa paalamenti ebyenjawulo bakaaba era omubaka wa munisipaali y'e Nansana Kasule Sebunnya agambye nti obukwakulizo bw'akakiiko ak'ebyokulonda bwe bufudde okunoonya akalulu kano ak'ebbeeyi so ng'embeera y'ebyenfuna mu ggwanga teyimiridde bulungi n'akamu. Ffenna tukyakewuunya kagenda mu tutya tugenda tambula tutya n'abantu baffe. N'ekyokubiri kye nalabyeko nga primary bwe zaatuyisa zaali expensive nakana akalulu kali expensive kuba olina okutambula mu ngeri nti olina okusisinkana abantu batono tosobola kuŋŋaanya abantu bangi noga nti abano egombolola ngiyiseemu ngimaze bazze mu kisaawe batudde awantu wamu bagenze kali bagamba nti osisinkanaana kiba kitegeeza buli mayumba 10 olina okuba ng'osisinkanawo abantu buli mayumba 10 olina okuba ng'osisinkana abantu so kijja kutubeera kizibu naddala ebitundu naddala ebigazi kati nga ffe tulina ebitundu bigazi egombolola emu eyinza okuba nga yenkana disitulikiti emu awantu awalala ate ng'erimu abantu baki situmanyi bwe tunaasisinkana abantu abo mu bitundu omuntu oyo aba tasobola na kuvuganya ku kifo kyonna eky'ebyobufuzi wadde okubeera ow'akakiiko kwerosi1 era batasobola kubeera na bintu ne bibeera mu mannya ge kubanga oyo omuntu mu mateeka aba takyamanyiddwa ng'omuntu akyali omulamu amateeka gaba gamumanyi ng'omuzimu. Abakulembeze mu disitulikiti ezikola ebbendobendo ly'e Karamoja bongedde obukodyo mu kunoonya emmundu ezaali zabbibwa gye buvuddeko eyo era nga kaakano bakozesa akakodyo ak'okuwamba ente z'abantu abateeberezebwa okubbisa emmundu. Mu buwangwa bw'Abakaramoja tewali kisinga kubalumanga okubajjako ente zaabwe era okusinziira ku bakulu mu byokwerinda emmundu ezisukka 30 ze zaakazuulwa bukyanga nteekateeka n'etandika. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Moroto Helen Pulukol aliwo abantu abawerako be balinnya akagere abakyakukulidde emmundu wabula nga bano tebalina akakwate ku mmundu ezabbibwa abasibe abaatoloka mu kkomera ly'e Moroto mu mwezi ogw'omwenda. We are now serious on the gun. We have impounded the animals of the man whom they are trying to say has run away. So we impounded his animals, and you know with the Karamojong, when you impound an animal, it pains them, so they might get the gun. And then also at the same time, we also impounded on those animals also who went to steal from Napak. We are trying to tell them now, you get the gun you went to steal the cows with. Normally they don't want to bring the person, but then we needed the gun. So we tell them now, if you don't bring the gun, we are going to keep your animals. Wabula Helen Pulukol agambye nti emirimu gimuyinza olw'okulema okutuuka mu bitundu ebirimu obulabe nga talina atambula kubanga emmotoka ezaweebwa ababaka ba pulezidenti mu bitundu ebyenjawulo naddala mu bitundu by'ewala zaafa ne ziggwaawo. Abatuuze mu byalo ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Gomba abakoseddwa amazzi oluvannyuma lw'okuyiikula ettaka mu nteekateeka ez'okkola oluguudo oluva Empigi okudda e Gomba balaajana era basaba buyambi. Patrick Serugo. Kino kiddiridde abakampuni eya Enago Project yapatanibwa okukola oluguudo olwo okusima maramu mu bifo ebyenjawulo kyokka ne balekayo agannya aganene ge bataazibamu ttaka nga kati buli nkuba bw'etonnya mukoka ettaka wamu n'amayinja bisibira mu mayumba ne mu nnimiro z'abatuuze wakati w'ekyalo Ngoma Nnene ne Kanoni eggomba aba Enago baasimayo ebinnya 7 mwe bajja ettaka eryo maramu kyokka ebinnya ebyo tebaabiziba nga mu kiseera kino enzizi z'abatuuze mwe baali basena amazzi zaaziba nga waliwo n'oluguudo oluva ku kyalo Kitemu okudda ku kyalo Nkwale nalwo lwayonoonebwa amazzi ga mukoka nga kati n'owa pikipiki tasobola kuluyitamu. Abamu ku batuuze abasinze okukosebwa amazzi nga bakulembeddwamu Joseph Sekawooya ow'Engoma Nnene bateekitibwa bataase ku mazzi aganjalira mu mayumba n'ebibanja byabwe
kyokka nga tebafaayo babawoleza kimu nti abatuuze basiimeko kubanga babakolera oluguudo lwa koolaasi. Ekirala ekisinza okwewuunyisa kwe kubanga amazzi n'ettaka ebiva ku lusozi olw'Engomane n'aba Enago gye baasima ettaka biyingira ne mu maka g'omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekya Gomba East Emmanuel Kalule Ssengo, kyokka abatuuze bagambye nti n'omubaka Ssengo talina kyamaanyi kye yali akozeewo okubataasa ku kizibu ekyo. Avunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'Egomba Kyobutungi Win ategeeza CBS nti awandiise ebbaluwa nnyingi mu kitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ne Enago Project bazibe ebinnya bye baasimamu ettaka lya Maramu, kyokka nti abantu abo baagaana. Ye Moses Mafaabi n'agamba nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga batereeza embeera eyo, kyokka n'agamba nti si yavunaanyizibwa ku kwogerera ensonga ezo.